Abakulira ekitongole ky'eggaali y'omukka ki Uganda Railway Corporation bagambye nti tebalina kye bamanyi ku ngeri ettaka ly'ekitongole kino erisangibwa ensambya gye lyagabibwamu eri abantu aboogerwako nti bamusiga nsimbi. Bano babadde mu kakiiko ka Paalamenti akakosa akalondoola engeri emirimu gye gitambuzibwa mu bitongole bya gavumenti. Abamu ku baaweebwa ettaka lino kuliko Hassan Basajja Balaba kwe yazimba ekizimbe ekitibwa Arena Mall, Janet Kobusinje nannyini wooteeri ya Mistil n'abalala. Ssentamu Senkulu wa Uganda Railway Corporation ababaka bamutadde ku nninga nnyonnyola engeri ettaka eryo eryakkaanyizibwako okuweebwa abantu abo ate engeri gye lyeyongerako. Ebiwandiiko ebiri mu kakiiko ako biraga nti olukiiko lw'abaminisita lwalagira abantu abalina ettaka ennaggulu gavumenti n'eryeddiza basasulwemu ettaka ensambya era yiika 57 ze zaalina okubaweebwa wabula gye byaggweera ng'ate baweereddwa yiika 72. Hassan Basajja Balaba atali ku lukalala olwo lwabo abalina okuweebwa ettaka eryo naye baamaliriza afunyeeko yiika eziwera kwe yazimba ekizimbe ekyo Arena Mall. Stanley agambye nti ekitongole kyakulembera tekimanyi ngeri bantu abo ate gye baagabanyizibwamu ettaka eryo. Agambye nti olukiiko lw'abaminisita kituufu lwasalawo abantu abamu ne baweebwa ettaka ku ttaka ly'ensambya era zaali yiika 57 wabula ngeri ate gye baalyongerako naye teyabimanya. On Nsambya land, on record, we as URC, we got instruction on 57.93 acres. So the instruction is 57.93 acres, which consistently we got documentation and communication. You are going to be paid so much, give away this land, transfer to land commission, and that's what we did. Now we didn't participate in allocation to anyone. For us, we only dealt with the directive to deal with the Uganda Land Commission, which we did, and we've been only demanding payment, consistently been demanding payments for all those years. So the distribution of who got and who never got, we had no role to play, and we don't have information. Ku nsonga y'ebintu by'eggaali y'omukka ebyagulibwa nga tebijja ku luguudo oluliwo mu kiseera kino kizuuliddwa nti okutereeza oluguudo lw'eggaali ebintu ebyo bisobole okugyako ekitongole kyasaasaanyiza obukadde bw'ensimbi 43. Joel Ssenyonyi ssente w'akakiiko kakosase bw'atadde abakulu abo ku nninga bannyonnyera engeri gye baagulamu ebintu ebyo nga tebasoose kwetegerezebwa bisobola okujja ku nguudo. Agambye nkituufu tebaalina bukugu bumala. And you also believe you did due diligence, because you see, if you had done due diligence, we would not be here. What our engineer Peter is explaining, the modifications that have got to be made, centimeters here, now change U-turns, now change triangles here in Kampala, Malaba, where, and so on. Because if you had done due diligence before bringing in these locomotives, maybe we would not require to go through this hassle. Extra expenses to make modifications, but even most importantly, losing out on all this time when these locomotives would be making money for the entity and for the country. So yeah, due diligence was done. Abulidde akakiiko nti embeera okudda mu nteeko baasooka kufuna bakugu okuva Spain ne babayambako okutereeza oluguudo. Ssaababazi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga naye alipoota ye gye yafulumizza ku kitongole ekyo yalaze nti emitendera egyalina okuyitwamu okugula ebintu ebyo mingi tegyagobererwa. Ssentamu abulidde akakiiko nti okuva ensonga y'ebintu by'eggaali lwe yatuuka mu mawulire ofiisi bazituula mu makiikakiika ebitongole bya gavumenti bingi okuli ekya poliisi kaliisoliiso wa gavumenti amaka g'obwa pulezidenti n'ebirala tebikyava mu ofiisi zaabwe nga bigezaako okunoonyereza. As you mentioned, the Auditor General's report, of course, the Auditor General has been with us, the audit of the last financial year. As far as we know, already we've tried to explain that we followed the process. We followed the PPDA, we followed the process that really we don't feel we manipulated anything. And really so many people have been to our place. Since we came here, we've received IGG on the same things, we received CID on the same thing, Set House on the same thing, PPDA on the same thing. So really for us we're just waiting because we did what we should have done. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugaba endagamuntu mu ggwanga ekya National Identification Registration Authority NIRA ne Minisitule ekikula ky'abantu balangiridde kaweefube okuddamu okuwandiika bannamukadde bajjajja abatalina ndagamuntu nabo baganyule mu nteekateeka ya gavumenti eno. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abakadde Dominic Mafaabi Gidudu asinzidde ku Media Center mu Kampala n'alangirira nti abakadde bangi baafikka mu nteekateeka ey'okugaba endagamuntu eyasooka era bwe batyo ne bataganyulwa mu pulojekiti za gavumenti ezimu ng'eya Social Assistance Grants for Empowerment ey'okukwasizaako abakadde n'obuyambi bwa ssente. Minisita Gidudu agambye nti okunoonyereza baakizudde nti abakadde abasoba mu 50,000
baatuse okufuna ku ssente ze z'abakadde naye nga tebalina ndagamuntu. Gidudu agambye nti enteekateeka y'okuwandiisa abakadde yakolekebwa mu bukulembeze bw'ebitundu mu disitulikiti ez'enjawulo era nti buli disitulikiti erina okulangirira olunaku olutongole kw'enaabawandiisiza. Mu 2018 gavumenti yasalawo okuwa abakadde abasusse emyaka 8 ensimbi emitwalo 2.5 buli mwezi okubayambako okubayisa mu mbeera. Agambye nti abakadde emitwalo 33 mu 2017 be bakaganyulwa mu nteekateeka eyo. Mu ngeri y'eminisitule y'ekikola ky'abantu esuubira okwanjulira paalamenti olwaleero ensaasaanya n'embalirira ku ngeri ensimbi ezo gye zikwatiddwamu. Minisitule y'ebyobulambuzi neralikivu olw'omuzze ogw'okutta ebisolo n'ebirala ebyobulambuzi ebiri mu ggwanga ekireetedde ogweyongedde ennyo nga kireetedde Uganda okukendeeza amagoba ge badde ekola mu balambuzi. Ebyobulambuzi bimu ku bisinga okusakira eggwanga lino ensimbi kyokka nti wakyaliwo obunafu bw'Abannayuganda abatajjumbidde bya bulambuzi mu nsi yaabwe. Bw'abadde yalangirira ebikujjuko eby'okuzza ssabbiiti ebyobulambuzi wakati mu kweteekera olunaku lw'ebisolo n'ebinyonyi eby'omu nsiko ku Uganda Media Center mu Kampala, minisita w'ebyobulambuzi Tom Butime agambye newankubadde wabaddewo okugenda mu maaso naye ebisolo n'ebinyonyi nti naye abayigganya ebisolo n'ebinyonyi beeyongedde nnyo ekisse ekisaawe ky'ebyobulambuzi. Ekibiina kya mawanga amagatte ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba 2013 mu ntwala lwakyo olw'68 kyalangirira nti buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 3 Ogwokusatu lubeerewo olw'okwefumiitiriza ku bisolo n'ebinyonyi eby'omu nsiko ng'emikolo gy'eggwanga egy'omwaka guno gyakwatibwa mu kkuumiro ly'ebisolo erya Uganda Wildlife Education Center Entebbe. Minisita Tom Butime agambye nti wakati wa 1983 ne 2021 embogo wano mu Uganda zeeyongerako okutuuka ku mitwalo 2.5 okuva ku mitwalo 2.5 okutuuka ku mitwalo 4,463 n'enjovu nazo zeeyongeddeko okuva ku 2,000 kakano ziri mu mitwalo 7 okuva ku 2,000 kakano ziri mu 7,975 entugga nazo zeeyongedde okuva ku 3.5 ziweze 2,072. Butime agambye nti n'amazike geeyongedde okuva ku 3.2 kakano gaweze 2,459 wakati wa 1999 ne 2022 nga kano Uganda mu nsi yonna yeesingamu ebisolo ebinyonyi n'ebyewalula eby'ebika ebyenjawulo. Butime era agambye nti ebikujjuko ebiteekeddwa bya kutandika n'olukuŋŋaana olw'okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okubamu ebisolo ebyo bibeerewo mu bungi ng'era birabirwa bulungi nnyo olw'okutumbula ebyobulambuzi. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Teri muntu akkirizibwa kusaasaanya nsimbi wa musolo nga tafunye lukusa nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Kimenya mateeka omuntu yenna okugenda najja mu kisero kya ssente z'omuwi w'omusolo n'atandika okuzikozesa nga tafunye lukusa lwa ssaababalirizi wa gavumenti ne paalamenti. Era singa omuntu oyo yenna akwata ssente z'omuwi w'omusolo n'atandika okuzikozesa nga bw'ayagadde nga tafunye lukusa lwa ssaababalirizi wa gavumenti ne paalamenti, omuntu oyo abeera azizza omusango era singa akwatibwa asobola okusibwa ebbanga eritaka wansi wa myaka 6 n'okumulagira ssente ezo zennyini n'azikomyawo. Poliisi mu disitulikiti y'e Kaliro mu Busoga ekutte abavubi 5 nga bateeberezebwa okutega ebyennyanja nga babitegesa Obutwa bwe baayiye mu nnyanja eyitibwa Nakuwa esangibwa mu ggombolola y'e Gadumire. Abakwate Anthony Mukisa, Swalik Baligeya, Dani Kalenzi ne Isa Mugweri gattako Nicholas Ibanda. Bano okubagombamu obwala poliisi emaze kuzuula byennyanja ebyafudde nga bitengejjera ku mazzi bagenze okubikuŋŋaanya nga bizitowa kilo ezisoba 2.8. Abavubi mu kitundu ekyo bavumiridde nnyo bannaabwe okutandika omuzzo gw'okuyiwa obutwa mu nnyanja kibagambye nti kyabulabe nnyo eri ebitonde byonna ebiri mu nnyanja era kiremesa n'ebyennyanja okuzaala. Ssentebe w'abavubi bano Sulaiman Magino agambye nti bassempape bano obutwa babuyiwa okubwetoolooza ennyanja bwe bavaawo nga bakuŋŋaanya ebyennyanja ebiba bifudde nga babiguza abantu mu butale obw'enjawulo. Agambye nti enkola eyo ya bulabe nnyo kubanga
egenda kukaliza ennyanja n'abantu abali ebyennyanja ebirimu obutwa bagenda kufuna endwadde kattira. Akulira ebyobuvubi mu disitulikiti y'e Kaliro Michael Baliko agambye nti bakolagana ne poliisi okwanguyirizaako okunoonyereza abawaabirwa basobole okutwalibwa mu kkooti mu bwangu. Akakiiko mahagoba President akalwanyisa enguzi aka Anti-Corruption Unit keeweze okwongera amaanyi mu bikwekweto by'okulwanyisa abalyake era nti kagenda kuttira ku muntu yenna liiso. Akulira akakiiko aka Anti-Corruption Coalition Brigadier General Henry Soke alangiridde ebyo abadde yakyaddeko ku Kyabassa ng'asinkanye abaddukanya radio ya Ssaabasajja ab'enjawulo. Brigadier General Henry Soke agambye nti okulwanyisa obubbi mu ggwanga lino lutalo lwa maanyi nnyo olulina okulwanibwa buli muntu kwe kusaba bannansi ku mitendera egy'enjawulo okubeegattako era babeere basaale mu kulwanyisa enguzi. Mu bubbi bwe tuyita corruption temuli mukulu, teri atajja kukwatibwako. Bw'obanga oli mubbi toli waggulu w'amateeka wadde oli mukulu. Obukulu tubuteeka ku bbali kati ne twogera ku ky'obubbi. N'olwekyo tujja kwongezaamu amaanyi. Mubadde mulimu eyo feeling eyogamba nti ono ali untouchable. Tekiriiyo kubanga already unity eno eraze nti bantu bangi abakulu abayitiddwa okwenyonyolako, mumanyi abasibiddwa ne bagenda n'omukomera ku lw'okulya enguzi. So tujja kukola n'amaanyi tulabe nti emisango gyonna gye baripootinga turespondinge mu bwangu. Mu ngeri emu omukulu Kisoke yeebazizza nnyo lwediyo ya Kabaka Kyabassa olw'akaweffe gwekoze mu kulwanyisa obulyake n'okutumbula eddembe ly'obuntu. Senkwa Radio Kyabassa omukungu Michael Kawaya Mwebe mu bubaka bw'agambye nti omutanda okuva lwe yalagira abantu b'okulwanyisa obulyake baasalawo nabo olutalo luno okuluyingiramu. Naffe ng'aba CBS Radio ya Ssaabasajja Kabaka tweyama okugenda mu maaso kolagana obulungi n'ekitongole ky'okulira ekya Anti-Corruption Unit era tweyama okugenda mu maaso okubawa omukisa okuyisa amawulire n'obubaka bwonna obukwatagana n'emirimu gyammwe egigenderera okutemya ku bannansi, okubakunga n'okutwala emirimu egirwanyisa obuli bw'enguzi mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda era nga tutambulira wamu n'obubaka n'ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka yali atudde ku Namulondo ennaku ezo n'atulagira okukola kyonna ekisoboka kulaba nga tweyambisa emikutu gy'Obwakabaka okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake mu Buganda ne Uganda okutwalira wamu era enkolagana yaffe tubakakasa ejja kugenda mu maaso bulungi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabassa Fama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okusitula obuzito mu ggwanga ekya Uganda Weightlifting Federation kigasse omuzannyi Ibrahim Nsubuga ku ttiimu y'eggwanga egenda okukiikira Uganda mu mpaka za Open Mauritius Continental Championships ez'omutendera ogusembayo ogw'okusunsulamu ensi ezinaakiika mu Commonwealth Games ez'omwaka guno. Mu kusooka Uganda Weightlifting Federation ebadde yalangiridde ettiimu y'abazannyi 5 okuli abasajja 4 n'omukazi omu. Kaakano Ibrahim Nsubuga yeegasse ku ttiimu eno okuli Niyota Davis, Hakim Sempereza, Baligeya Godfrey ne Zubairi Kubo ate omukazi omu yekka Nyanga Prose. Omwogezi w'ekibiina ekyo Issa Kanda agambye nti mu kusooka badde balemereddwa okufuna ensimbi ezikola ku biwandiiko bya Ibrahim Nsubuga naye kaakano ekibiina kyekutte ne kizifuna. Empaka zino eza Open Mauritius za kuzanyibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 24 okutuuka nga 28 omwezi guno ogwokubiri era ttiimu ya Uganda esuubira okusitula ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Abakulira ekitongole ky'eggaali ey'omukka ekya Uganda Railways Corporation bagambye nti balina kye bamanyi ku ngeri ettaka ly'ekitongole kino erisangibwa ensambya gye lyagabibwamu eri abantu aboogerwako nti bamusiga nsimbi. Ate ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu ekyannira ne minisitule ekikula ky'abantu balangiridde kaweefube okuddamu okuwandiisa bannamukadde bajjajja abatalina ndagamuntu nabo baganyulwe mu nteekateeka ya gavumenti eno. Poliisi mu disitulikiti y'e Kaliro ekutte abavubi 5 nga bateeberezebwa okutega ebyennyanja nga babitegesa obutwa bwe baayiye ku nnyanja eyitibwa Nakuwa esangibwa mu ggombolola y'Egadumira e Kaliro. Ge mawulire essaawa zino tukwagala nnyo okuyobujjajja webale nnyo okuwuliriza.